abantu 10 bweddo bebafiiridde mu bubenje obw'enjawulo obugudde ku nguudo z'eggwanga erya Uganda mu ssabbiiti emu yokka nga mwe mulina akabenje akagudde ku luguudo lw'ejjinja oludda mu bitundu by'Iganga e Kakra wali abantu 8 ne basirikira mu kabenje kano. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga ye Michael Kananula annyonnyodde ebiwera ku bubenje obuzze bugwawo mu ggwanga. Abantu 28 bano bali bavuzi ba pikipiki ate abantu 4 bano basaabaze kwezo pikipiki era obubenje bwonna okutwalira wamu obwali mu boda buno bwa contributinga ebitundu 39 ng'okomparinze n'obubenje obulala. Ne waddako obubenje obwaviira ku bana abatambuza ebigere ku nguudo. Ebitundu bino byali ebitundu 32 era abantu abafiira ku nguudo mu weekend eweddewo nga batambuza ebigere ku nguudo bano baali abantu 27 era ne waddako abantu 23 bano bali basaabaze mu motoka ez'enjawulo bano no ba contributing obutundu 17 10. Okusinziira ku lipooti yaffe kwabo abatambuza ebigere abantu abasinga babakoona nga bali mu kusala enbenje obwasinga kubeera obw'amaanyi ennyo. Twalinawo akabenje akafiiramu abantu 8 ekakosa abalala mu kabenje kanoko kaaliwo ennaku z'omwezi 14 omwezi guno omwaka guno era zaali ssaawa 8:03 ez'okumakya ku kifo eky'Gomoja luguudo lw'Ejjinja Iganga. Akabenje kano kaalimu emmotoka ate abantu 35 be baakwatiddwa mu bikujjuko bya nyegenyege ebyabaddewo mu kibuga Jinja ebyatandika ng'ennaku z'omwezi 14 ne bikomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'Ekumi omwaka guno 2024. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga ye SCP Lusoke Kituma ng'ayogerako eri eggwanga lunaku olwaleero mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Nnaggulu mu kibuga eky'e Kampala atendereza ebitongole by'ebyokwerinda olw'omulimu gwe byakoze mu kukuuma eddembe n'amateeka bikujjuko bino ebya nyegenyege. Ya security nyegenyege yatambula bulungi twagipolisinga bulungi ne sister agencies za security tetwayina buzibu bwonna n'abantu nabo tebatubeerera bazibu okujjako nti just twakwatayo abantu 35 naye nga bwe mumanyi ebivulu tewabulamu basiwufu bampisa so usually bwe babaamu abo tutera okubalonda ne tubajjamu naye nga nyegenyege yatambula bulungi era jo yabwe yawedde nga teturegisterinze misango gy'amaanyi egikwasagana n'obumenyi bw'amateeka. Abo bonna 35 be twakwata bali basajja temwali mu bakyala. Ate era poliisi olunaku olwaleero evudde neeyogera kukwatibwa kweyaliko omutume wa Uganda mu America ye Ambassador Dickson Ogwang Okul eyayasiseeyo emmundu bw'atyo n'agitunuza mu bakulembeze ab'obuwangwa n'ennono mulira nga bali mu lukiiko olumu. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga ye Lusoke Kituma agambye nti okunoonyereza ku nsonga eno kwatandise dda. Era twalinayo sikafe gye mwawulira omubaka omu bwe yatuuka n'okugyayo emmundu mu culture meeting eyaliwo omubaka ekirungi twasobola okumudisarminga n'emmundu teyatuusako muntu yenna bulabe naye kati of waliwo ambuuziza nti ali mu komera mbadde sina information eyo naye kyenjagala okutegeeza is that investigations zo zigenda mu maaso ebinaavaamu maybe bye tunasharinga.